Omukago gw'ebibiina ebirina ababaka mu Palamenti oba guyite Interparty Organization for Dialogue babadde n'ensonga ezibabobya omutwe ze banjulidde ab'akakiiko k'ebyokulonda olwaleero. Mukiruubirwa mu iPod kwe kulaba nti buli kimu bavaayo ne bakinnyonnyola omuntu wa bulijjo n'amanya. Aba iPod bakyebuuza ekyokukolera disitulikiti 14 akakiiko k'ebyokulonda gye kaayimiriza kampeyini ez'okukuŋŋaana. Tusobola okusitula abantu okubajja mu disitulikiti eyo ne tubatwala mu disitulikiti endala ne tubeera n'olukiiko nga tetusussa bantu 2. Disitulikiti ezo zigenda kulonda. Kati ba agents baffe tugenda batraininga tutya ku nsonga y'okulonda. Kati okutraininga ba agents lwo si lukiiko lwa byabufuzi ne tubagamba kati mwafulumya buno obukongo obulaga omuntu wagenda okulondera. Ne tubabuuza nti naye akakongo ako omuntu bw'abeera nako kamala bw'aba tagenze nako kulonda kabateka talonde. Kigendera ky'obukonge bw'abalonzi kwe kulaga nti olunaku lw'okulonda njagenda butereevu ku kifo kino wenina okukubira kalulu. Omukiiko ky'okwetooloola ne bakugamba nti wantoliiwo gwenda eri na wantoliiwo. Njagala kakasa bw'obanga tolina akakonge k'abalonzi tekitegeera nti tojja kukuba kalulu kasita oli mu regisita. Bw'otabeera mu regisita wadde oyirandanga muntu toli mulonzi. iPod era yeebuuza lwaki mu disitulikiti 14 ezassibwako envumbo batwaliramu ne disitulikiti eyakafunayo omulwadde omu bw'ati owa COVID-19. Kati ng'eye Kalungu bagenda otegeeza mu ddwaliro abo bakafuna ripooti ya muntu omu. Etugala eyakafunibwamu ripooti ey'omuntu omu lwaki bagissa ku lisiti. Ne tubagamba nti ate bw'oba ogenda e Kalungu oyita mpigi nga gye waggule. Baagala n'akakiiko k'ebyokulonda kalambulule bwe kigenda okubeera awalonderwa omuli ekyabalonzi okusigala awalonderwa n'engeri y'okwekuuma mu korona. Ate bwe banaaba okulonda nga tukozesa mashini eri gye tteekako ekinkumu mugenda kulwana mutya okulaba nti ekyo tekisaasaanya bulwadde mu bantu aba bazze okulonda. N'abaliko obulemu beemulugunya nti tebaaweereddwa bwenkanya naddala olw'obudde bwe bagamba nti baabawa butono okunoonyezaamu akalulu. Balina okunoonya akalulu mu disitulikiti zonna eza Uganda. Tumanyi nti nno baliko obulemu bayinza obutasobola kutuuka mangu ku balonzi baabwe. Kyokka bano bavuddeyo nga tebafunye kyankomeredde. Bagambye bagenda kuddayo beebuuze ku basayantisi abakenkufu bannyonnyole bannayuganda bino nga bwe bigenda okubeera. Ate oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuwaaba ebibiina ebyenjawulo olukalala lw'abalonzi n'ebifo ebigenda okulonderwamu kyazuuliddwa ng'omuwendo gw'ebifo ebironderwamu gweyongedde ssaako n'ogw'abalonzi. Byabakama atangaazizza ku kiyinza okuvaako omuwendo guno okweyongera. Kyokka asuubizza nti ennyinyonnyola ey'enkomeredde waakugiwa oluvannyuma. Polling stations ebyo nsonga ezo tujja kuba tutegeeza eggwanga nti kisinzidde ku ki okulaba nti waliwo enkyukakyuka eyo. Naye njagala bakakasa nti regista yetulina ntuufu enamba ntuufu. Patrick Sennyondo, NTV Akawungeezi.